terabira watendo yoyo abadde omuntu waffe omulungi Kato Lubwama atugenzeeko banange obulamu buno butwemazeemu nga mu kitono kuba omanye essaawa yonna olugenda kitalo nnyo kitalo ddala ekya Kato Lubwama industry eba entertainment industry art industry era ekiri wali abantu bali bubi nnyo bakaaba bajja kugamba buli omu ali bubi emutundwe ku lusozi lwa Binaayisaawo abantu bali mu mbeera nalukolongo munno mu lubaga babadde abeera nkeddeyo naye maama ng'olaba nti ekitundu kinyogoze bannakatemba abayimbi bagamba buli omu ajja ababaka ba paalamenti banne Kato Lubwama kiraba ebiiso omukulu oyo omubaka wa lubaga south 2016 yafudde kati bw'otuuka wali buli version buli omu alina version ye ekisse Kato Lubwama bye bino wammanga kale mukimanyi bulungi nti abadde ne battery ye mwata wano bamuteekawo akantu ke ekyajinga omutima n'addamu amaanyi ebyo mbadde mumulangira omusajja yagula omutima naye n'oyaleeta singi 10 yalumulangira mubadde mulangira Kato Lubwama nga mu butuufu awulira ekiraga nti naye nga lwaki munangira olwo gwe yavaawo naye bubi eyamugamba nti Kato omutima gwaffe gukwate empola ogwogeza nnyo omutima gunaatulika namugamba nti nkuwa 10 nga yamuwa 10 mu lubaga south kale Kato Lubwama wumula mirembe naye ekiri wali ku ngeri gyafuddemu abadde nga afuna heart attack kati jjukira omutima gwe guli ku kyuma kwe gusiza kati ataaka yazze buli jjajja okusinza ku mutabani we Julius bwe yazze ku luno balowoozezza nti ye ya bulijjo naye ngezze emazeeko nga muwogo ngeri omu anatta nnyina nga bw'omumanyi kati ate abadde mugumu nja kuba bulungi n'afeintinga n'agwa kati bwagwa ku ttaka baga nti banoonya ambulance tezirabikako bane tulaba ambulance z'ababaka ba paalamenti neddeene naye ambulance w'ojagalira tebaawo ene ndowooza obwangu obungi kwe kumuddusa ne bamutwalako ku ddwaliro lya Sitema erya Sitabwa Nattoolo anjjukira abadde mutundwe eddwaliro lya Sitema liri Bunnamwaya wano bwoti ku kigende wankuluku ku kisaawe kati okutuuka awo obujjanjabi ate nabwo butono banoonya ambulance okwongerayo Kato Lubwama oluvannyuma bagifuna bamutwala naye ng'ate biwedde jjukira omuntu asiza ku mutima ekitegeeza Kato Lubwama yafiiridde mu kkubo yogeranga mpola naye ng'ate ayogera nnyo omanyi omwogezi luzirizantamu ng'oyo ne Isima ate bafudde mu kadde ke kamu Isima omumanyi tusuubira ichuli nga boogera bonna tufiiriddwa abantu abamanyi era kati baneze simanyi bwe tunaabeera ne entertainment Kato waafiiridde abadde yeetegese ne Charles Senkumuge ne omusajja ono Philip Luswata era musanzeyo wake mutundwe nga bazza theater ngulu nga bafuba balina ekiwendo kye badde baleese bazze theater ngulu kwegamba nga babadde balina enteekateeka ekomyawo ntuuse ennyumba yewe eri wali akalina yamulema okumala nanyumiza nti eno kalina yannema we nava mu parliament sente teziggwawo nembuuza sente emyaka 5 ate nga sente yatusaba tumuwe alye waviira mu parliament nga abafunye obuwumbi obanga 2 n'ekitundu naye nanga nti zibadde zisinga kunzijanjaba Kato Lubwama bw'atyo n'atugendako omulambo guli Mulago mbangambye Mulago okusinza ku Bajjo manyi Bajjo yasoose otegeera nti Kato Lubwama afudde kiro n'atandika okubika abikiro ono ng'era gwanakyewa bw'ogumanyi so kati baguteekateeka bagutwale mu maka ge baŋŋambye nti Kato Lubwama yalaama ekiraamo kya aziikibwanga mu nnaku 7 yasaba wiiki namba kati olwaleero lumu enkyala akumeka nze njogera lunaku nga gwoba olwaleero lwa 3 lumu lwakuna lwabiri lwakutaano lwamukaaga sande mande lwakubiri abaziiko lwakubiri yani nakirabakani kupade bitama yagamba munziikanga mu wiiki namba naye namba yesibwe yali nja bawunyirira okumala wiiki ate teyaggwa munaku 8 mwe twamuziika nga Peter Njegula kitaawe neera tulina kukola omugenzi byabasabye n'abantu abaali bagamba nti be bamuzaala ng'agamba yeye omulambo ne bagubba ku National Theatre ne baguddusa baabo Wanjegula ne bagujjayo ne baguzza paka poliisi yabweddiza Kato Lubwama badde n'abakyala bameka manyi omukyala ogwo naye omukyala yaŋŋamba tonteekanga mawulire namukuba ekifaananyi omwaka gwali gwa 2019 Hotel Africana ku Research Show bw'agamba ne mbasanga kati mwe ningiririza muno kiranga kuno mukyala yali mukulumu bwe bityo ayinza okuba amusingako kati kuba ekifaananyi omukyala nankwata mpola tebamumanyi musomesa kati saagala oyogera ebintu bino nti yenze nensirika mu bitiibwa Kato Lubwama alina emboozi zabadde atunyumizanga kitegeeza badde n'omukyala omu namukolako amawulire wano ng'alina byatunyumiza
katulabe endowooza story eno nagikola ndowooza mwaka guwedde nga gutandika. nange ndi wano emutundwe tebeera wano maeka nentunula nebeera wano ate eri wansi otuuseeyo nkuleka wano nkuleka saagala ozimba omutima bwotuuka eri omusajja nga alina ebintu biyitirivu saagala ozimba omutima kome wano fitina ekome wano abatulaba tuli mutundwe maka ga honorable Kato Lubwama okuliraana e Bunnamwaya akasozi kalinengera akasozi ka Binayiisa uwayi kozi ogaye bagulamu wakati wa era emyaka nga 29 gumwaka tubasi 94 bebati eyo eno zoni ki eno Kanala zone wamma ye Kato Lubwama bakuzaalawo nze bazaala nze nazaalibwa Makerere University taata wange gye yali akola maye taata wange talinganga bataata bamu taata wange yali mulondo naye ensi nejja neegera neemukubaawo n'afaayo Makerere University netudde ate mu Katanga kintu ekyo nkyakisensinga exodus okuva Makerere University eri basoma ate evaayo ate nodda mu Katanga kaali kakambe nga maama wange gyatundira akagrosary mama bamita Naalongo Nakawunde Sebadduka naye taata omutugambye amanya taata wange Saalongo Lubwama Ssenjabya Matiya bonna baatema kyova olaba munegendeeze Sseguya muntu abazaddeyo bonna gwe baatema ne bagenda mukolakolako olugamba bw'okola olw'ekisula kuba ejjinja ku mutwe yo yakuba ejjinja ku mutwe nga talinaamu kantu konna mulekwa muntu mulekwa mubi mulekwa tazannya mulekwa aba yafadde omutima nze nafa omutima sagala munzanyireko fena tuli bamulekwa nga tetunnafa tekisinziira mulekwa yafaanana atya kubanga kati gwe ngenda nenkuwira nga bayitirako mu seminare akola ki kitegeeza abazadde bo bakuwa nnyo bakusiga nnyo mu Catholic Church n'obeera twakula na bazadde bo gwe amalira avu y'abazadde bo gwe ndaba maama Maria akwetibye mu kifuba buli kaseera omusalaba gukoona omutima naye kisinga okunsisa ti omusalaba gwe guli ku saidi ya wano naye ale Sseguya waliwo ekintu gwe kitulimu obukatuli kibagaa tolimbanga naye ate gwe oli wa lugambo ebyokulimba oba nabiyitire enze sirimba kati kyetubuuza ye olwo n'osomera wa nasomera wali ku Trinity National School kati awo awali paaka empya waggulu awo waliwo akasomero bakayita Trinity National School kasomesebwanga abazungu yogo mwaka eyo omwana agenda myaka ki mu nursery myaka nga mukaaga awo mukaaga 1976 olwo kati n'ogenda mu primary nengenda mu primary ku Naabagereka primary school 1977 mu Lubiri baali balijjeyo mu Lubiri nga batadde wano gundi we yagula awaali ekkooti simiro yaffe ne balimenya era bannange ettima liri mu nsi muno n'obeerawo nga oliawo ku nsi naye nga primary school gyewasomera baagimenya nti baani abaagimenya nti abagagga b'omu kibuga bajja ne bagwa ensi yonna y'abantu tebaagala basiriwale nti ensi yonna eyo neebeeramu akeedi buli wantu wonna wonna n'abeerawo akeedi secondary school nolagawa era neŋŋenda odi campus ya secondary school gyewamalira namala S4 bwe navayo neŋŋenda ku St Francis mu S5 nendekera awo S6 second time nendekera awo okusoma baali bansomesa ebyekisiru babuuza bannange Napoleon yono gwe tusoma Napoleon Bonaparte Napoleon yafaddi Napoleon yali aki mukazi wa Antoinette simanyi Maria Antoinette simanyi obugatto simanyi keeki bwe bannange ensi egenda tukuba eri mu maaso gye tulaga mutusazeewo mutusomese Napoleon Bonaparte agenda kugambirawo obulamu bwaffe mu maaso gye tulaga kogwe musajja yali musomesa yali mu kiroli bamuyita okerokero n'angamba get out in my class don't come back in my class
never in your life to come back in my class, never even coming near to my class. No Korotia. Chenakola okusoma nenkulekerawo. Nemugamba let me leave your class alone. Let me go my way. Nengende wakishika. Mukatale. Ntandika okutambulira obutaala. Ejjukira nali nazannya dda okuva mu 86 awo nawo nanzannya. Katemba mu kibiina. Televu mu Black Pulse. Yamugavendu gwa ali California. Ali California. Ati nenzannya awo nga bwe ntunda obutaala. Nenzannya bwe ntunda obutaala. Nenzannya bwe ntunda obutaala. Oba nga mmwe mu bubba. Kati ekyeggo okimanyi naye ffe tutunda butaala. Nisseguya lwaki olina fitina. Kakati abaana bali ab'oku street oyagala abantu babalemu bagulako obutaala obubatiza nti nga mmwe mu bubba. Engeri gye wali mwangu nze just sikyentegeeza. Kale ssebo. Neddati omanyi anyway bw'ovaawo ogenda otya ate Makerere. Kakati nzannya katemba okumala emyaka 10 years. Mu myaka egyo 10 banayingira drama nga ndi mwana muto. Nagende Makerere nga ndi emyaka 22. Yes. Kakati nituzannya kati Professor Rose Mbowa oyo omugenzi gwe manyi my mentor. Awumule mirembe. My mentor. Era kati National Theatre nagisabyawo n'engeri gye tulina union. Tukole wall of fame to celebrating abantu baffe. In fact kakati federation here of performing arts of Uganda when Andrew Benon Kibuka jali president abadde ayogera federation ebagatta nga babigatta ne union era afudde oyo ne Charles Ben Senkubuga siyaasa nga bafuba kuzza Katemba politiko. Agambye bamugoba mu kibiina yajoyininga ati ate university nga Anti Rose Mbowa oyo gwayogeddeko yali professor Makerere University MDD department abagitandikawo myaka gy'ensavu. Kakati ajja atuukirira omugenzi omugavendugwa yali akiikirira Bene mu ssaza ekkulu ery'e California mu America nga yalitwala. Kati baali mu Black Pulse. Kati Mbowa n'agamba bane lwaki temumpa abaana bano abali mu Katemba abato nga bano Kato Lubwama mu kibi era ne babamuwa bamaliya mudagira Sseguya ne bagende Makerere kwe kusomera music and dance and drama. Yes kyobanga bagamba Kato Lubwama teyasoma mu parliament bamuwabidde 2016 nga maze okuyitamu kumbe mbolokuba yakomayo 4 kati ate agenda ate Makerere nga bwe babuuza kumbe yagenda mu special arrangement Makerere University egiteekawo nti bw'obanga oyina S4 kati experience nyingi gyoba oyina mu field nga Kato Lubwama yali ne abe mu kibi kiba kitegeeza awo emyaka ebiri egya senior 5 ne senior 6 oyise ogimaze mu field ne bayitira mu kadirisa ako ne bagende Makerere. Kato Lubwama akyalina byatunyumiza katulabe ebirala ngali muntu bwe yali bwakutwala Makerere ng'oli mu senior 6 second term wakoma. Kakati Rose Mbowa nampita nemugamba maama nga nze nalekerawo okusoma nze njagala kukola ssente nangamba era bino byengenda okusomesa ojja bikolamu ssente banali njagala nnyo ssente nga Rose Mbowa buli yeetozamuga nti era nze njagala ssente nemugamba teriyo Katemba wa ssente nangamba Katemba wa mirundi 2 waliwo gwe bayita commercial theatre emulimu professionalism biki wabaawo amateur theatre oba okyayiga ate ne wabaawo theatre for development theatre for development nangamba nti eyo nkola nti bakusasula n'okola emizanyo n'ogenda n'ozanyira abantu mu kyalo n'obasomesa n'omala obasomesa nebakuwa ssente zo ninga nti eyo nga yempitirivu kati ekyasinza okunsasula yansasula ate n'ebyobufuzi byokulya butereevu Sseguya tebakulimba bano bonna ba Museveni baani buli omuntu yenna yena mu ggwanga tukoera ekintu eki kulya era ne bagamba President Museveni awooli tewaliwo kantu konna kogenda kulyawo asuulawo ekifo mu bwangu obw'ekitalo era tebakulimbanga ffenna era senga twali tukoera politics wakulya kuba politics w'okulya abeeramu ekintu kimu kugabana resources nti olwaleero oli minisita nti ye ndi minisita ova bakwadde oba minisita ovaawa nti nva Kalamojja nti wa Kalamojja biro byonna minisita byemubeezaako awo aba akola ki alya ne mulimu abalimu nga bali mu career
ng'ekintu akyagala nkulaakulana. Tekisoboka mu nsi. Tekisobola kulemererwa mu America. Tekijja wano omuntu nga stupid country called Uganda. Nedda ekyakula bukuzi teri stupid. It is stupid. Ekyakula bukuzi. Of course. Beg your pardon. Uganda ekyakula. Nolwekyo bannayuganda batuggyeko obusiru. Batuggyeko obusiru bannayuganda bamanye nti bali mu process yakula baleme kwekozaakozanga bintu bya kisiru. Ate bategeere politics gwe tugendamu agenda kufaanana atya. Naddala regioni yaffe eno eya Buganda. Mulekeranga okugaba obululu nga Abaganda tebalina kye bagenda kufuna mu bululu bwe mugaba. Ekyo nkiddemu mulekerawo Abaganda okutusulwayirako okugaba obululu ng'Abaganda tebalina kye bagenda kufuna mu bululu obwo. That is the politics njagala tuzannye. Wa Museveni tagenda kuvaako kati. Bwe tutasheringa naye mu byanfuna tugenda mufunamu kiki? Tugenda mufunamu bibombola byagulira amagye, tugenda mufuniramu ki? Tuyina kukola ttiimu esharinga buyinza. Tewali kirala. Tushira tugende wa kabaka waffe kabaka atugambe twagala kukola bwetu twagala kukola bwetu twagala kukola bwetu twagala kukola bwetu nti mu Buganda tugenda kuvaamu BMP 5 mu BMP 5 twagalako baminisita 20 twagalako bakomishona 30 kyebayita okugabana obuyinza kyebayita okusharinga resources si bino ebyammwe ebyekigwagwa bye muliko emmeri yatuuse egundi muyinegirabo tolabirawo ddala bwe tugenda kufuna ssente mwewuuza tuli mu struggle tugende wa struggle tusigale we tubadde mu bwavu oba struggle tugende mu bugagga. What is the benefit we are getting from going into the struggle? Kati abogamba ba struggle bebaani. Bebo bobamanyi nabo bemanyi. Obwana bwa Nuupu bwantuuka wano. Niwe kule. Tibwina nati kibulukola. Bwe twajjayo abasajja abaali badde banogotiatinga gavumenti babbira regioni yaffe ng'abalaba abalango bwe bakola. Ne tubajjayo ne tubasuula ne tuleeta obukojjogo. Oba onali bwe waligambye oba waligambye nti baatujjayo kuba nawe baakujjayo. Nanti nze nali liida w'ekyo kiguruupu. Kwa achievement yo yali kingo oli mu parliament oli okugamba abaana bannooko gavumenti. Kakati nanti achievement yange yali eyo. Ku byoyogedde biri. Kuorganizinga ekintu ekigenda okununula region yaffe. Wakola China yanti. Ati kyekyo kyekugambye. Organizing people abasobola okudiscussinga for the real sharing of resources and real sharing of power. Kyensaba nga tuli mu constituency ejo wali okulembera Lwaga South wano. Tujjukize nti mu parliament nakola kino ekyomuzinzi kino ne kino kiri. Siyinza kudda mu kintu kya kisiru ekyo. Kati bwe nkijjukira ne kinkola ki ne kinyamba ki. Ate oyagala kwempambiddamu nja kugwanga nkuba. But what I have to tell you nti ngenda keeping appearance. My appearance will not die for the next 5 years, and I think people must quote me right. Yo kola kikati. Ndi mukulya sente. Sirina kyenkola emptying my money. Ne lwaki oduulira nnyo aba? Lwaki nduula nabo baduule bwe baba baagala. Ate tunabaana character emu. Bwe busiru bw'abannayuganda stupidness of Uganda. Mwagala mwana mulivinga in the same character. Don't stopping mwami Sseguya gwe weeguyaguya abantu abakulaba kano ka program. There's a choice. Mpulira nti nze okuvuma abantu sikyagadde. Ati bwe tuba tukyagadde kiveeko. Lati siyense kati tulaba Sseguya obuzibu bw'olina. Kati tulaba bw'okola olugambo. Kati bwe Sseguya okola olugambo. Nze sikufaanana era saagala ommanyire kozi oli wakikaji. Ngabi. Kati mutanda wange afumba omuwangabi oli mukoddomi wange. Kati olaba wedde oyogera. Naye tommanyira tekikuwonya ate kuvuma. Oyina abaana? Tommanyira nina. Bameka? Abaana bange ntandika okubabala ku TV. Bukwatu bwefutineera. Leka abakyala. Era nina mukyala wange ali awo ali awo. Ajja atubuzeeko. Tasobola. Gw'omwogerera? Tansobola wadde okuliddawo oli omumanyi. Niyo omujjukira. Weyagadde okumukolako olugambo naga ssebo tomumanyiira tomumanyiira. Bw'owangula akalulu najja wano ne Minisita Kisemakula Show bw'agamba ku Africana. Era omukyala mwali naye. Twali naye. N'angamba ebigambo era bingi. Obirina? Leka tigagga omufumbo. Makula ne Bujingo boogerako ki? Ekisooka nsooka okucelebratinga Pastor Bujingo. Sebo yogayoga nnyo.
okola ebintu byoyagala ku mutima nga tubikolera abantu balala sebo yugayuga ate nze njagala nkutegeeza abantu bagenda bavumavuma bugingo tayanjulanga kukimanyi Teddy yamwanjula wa gwe mbulira omukolo gwabwe gwaliridda wa n'akatambi kaliridda ebyali bikwata byali byafa bagambye nti ebyange bye nakola graduation yange sigirina wadde nali ntunda wa mutaala wa Kiseka kakati webituuse tugenda n'okusiibula abantu era tusiibule kati bagambe bugingo muviireko ddala muleke yeyagale bugingo is a symbol of independence mind ate nga nze kyenwanirira mu ggwanga muno nwanirira Sseguya bw'oba ng'olina ekintu kye kyoyagala okikole Katonda ng'akyakuwadde obulamu naye akati mwagala mumanyire bugingo yabagambe ayagala Susan Makula kitu kyayagala that's what you want ate mumuteekako era maama nze sirina era ntegedde kubabadde kugamba Christianity egamba etya Bible ate Bible egamba etya omutima gw'ogugamba gutya gutolina Katonda tomulina Katonda mulina Katonda yeyantonda nansa mu nsi ani yakutonda n'akussa Katonda nansa mu nsi Katonda mwoyo mubiri mwereeta talina mbiri olina mukatuliki talina bw'omusajja ono tulaba tubadde ku Bukadde TV program ekyekyatudde mu lugambo akagambo kamu bubiri nga tusiibula tuggalawo nga tusiibula nga tuggalawo bannange abaagala ati kasimayiro kamwe ako kamwe kako kasimayiro kamwe nnyo era tubaagala nnyo mwebale nnyo mwebayire ddala bukedde tubawuninga ekintu kimu Sseguya nsunyako bukedde mwongere munye amaanyi mu zidrama zaffe mukama abawe omukisa amiina gwe nkuwadde kasimayiro sebadde simayira oli mu katemba kati okumanya omufutafa kati ayogedde ebintu ebyo ate nenerabira nti munange yatugenzeeko kakati nentunula nawe kyova osese nti kasimayiro kaako because anyway we are celebrating a life of a legend dramatist yazaalibwange ennaku z'omwezi 16 August 1970 is it 1970 okay kiba kitegeeza adde n'emyaka 53 yes Kato abadde mukatuliki akibabuulidde naye yaŋŋamba alina amasabo ge wali katata abo abakyali mukatoliki no kiri nti ye yagamba nze nzikiriza mu bintu byange yabadde ayogera ebintu bingi naye ngaobimu byayogera tabikakasa katuwumulemu tukomewo olugambo muti grammar nursery and boarding primary school emutundwe Kato Lubwama bwe yafudde mpaka nakati eri abantu abamu tebanne bakikkiriza ng'alanze omu ku bo nti Kato Lubwama yafudde. Yes, Betty Mpologoma asindikidde message wano Betty Mpologoma omanyi oyo omukulu yakwata ku bakulu abo bonna abafudde ba Rebecca Jingo bani kakati yaŋŋambye nti omanyi tuzukidde ku lugambo nti Kato yafudde ne balaba interview eyo omanyi ebyembi bisekebwa naye nga omuntu abadde anyumisa nga Kato Lubwama toyinza butaseka ng'ayogera ebintu byabadde ayogera olabira ddala nga yera bamwe babadde baseka Kato abadde asesa ng'abeera ku TikTok katusooke tulawo bwa TikTok buno abagagga nga mukwataganyeeko tukole ki mwagala tubeere mu nnaku yammwe buli kaseera mwagala tubeere mu nnaku yammwe mwenna munyumya okufa muzze kulya ku bulamu kiki tukyayagala kutumanyira ensi nga egenda kubagwako kati wano muzzeewa omanyi mbagwagwako nnyo leero nkusanze okubya ekivaavava onyumya okuzaama akakofiira okoze kali akaaba Mexico oli ne mugagga munno munyumirwa kwegamba mmwe muli mu future already mwagiterezezza naye mukkirizo olwaleero mbaleebeeteko mungulire ku myenge egy'ebbeeyi gye munywanywa ebyennyanja eby'ebbeeyi kubanga muli bagagga temugambika kati mwana gwe
oba ensi oyagala kufuukira ettabbu manyiiraffe sinaapu yakkambiko nenjala ebulonazina nti amazina ngenjala ekoloma kakati awo emmanju kali akayumba ko sitegedde kyekakola kali akasembeeri sikategedde naye kati ennyumba ye era omukyala abaddemu naye omukyala we twakkaanya nga kalinga essabo awange kati nedda katusooke tukole bwe katusooke abantu boogere katuluwa ono tunaakomawo mbadde nzanyira wano ewa Kato Lubwama mu kasiti ya Kinyozi ne mu Kanyola bica mu kibiina kyo ekyo Diamond Esimbo mawulire ga nnaku nnyo twakitegedde nti Uncle Kato agenze kubanga Uncle Kato abadde afaayo eri buli muntu Uncle Kato akufaako nga bw'oli naye oba tomanyi kuzannya ng'afaayo n'akuyigiriza naye Uncle Kato tugenda kumusinga kakyembuuza gwe abadde mulwadde nga yeeyongeddemu mu ababadde babeera naye nga abatraininga ki ennaku zino abadde yatereeramu ng'ali bulungi nga tuzannya bulungi ng'ateekamu n'amaanyi naye mawulire ga nnaku nnyo okuwulira nti ate Uncle Kato afudde mu kaseera ate kabadde azengula kati mubadde muteekateeka muzannyo ki tubadde tulinawo emizannyo ebiri Kinyozi ali ku KBS Akanyola bica kali ku Pearl Magic naye nga twakagituuka butuusi tetunaba natuuka makati so kati mwemozaako kimmwe nga babadde bazimba talent tetulina kyetuzaako kuba talenti zaffe zirabika ng'ezizikidde so mawulire ga nnaku nnyo ddamu amanyago Benita Beni Best ozannyanga ali mizannyo egyo era nzannyanga Benita naye ku luno ndowooza kizze at a very long time and the mere fact that Kato muntu yeevunye nga obadde omumanyi even when he's in a lot of pain when he's relaxed oyinza okulowooza nti abadde bulungi era ne Julius from his comments that's one of the things nti ye bw'abeera obubi asirika busirisi takijjaayo even when he's in extreme pain so ku luno they were not able to manage it as they always manage it. And then of course the other issue of getting ambulance kujamangu lakini pata mutusa basobola kimanyigira amangu tegeza collapse yes attack but it has been a normal thing abadde akifuna mubadde mumanyongo mubadde so abadde akifuna and suddenly it comes and they manage so it comes an attack he has been getting but this time it has gone a little bit extreme. Kato Lubwama abadde mukwano gw'abangi mukwano gwaffe ffenna bangi atwaniriza mu industry eno naddala nga tuza okulaba nti tulina kyetwongerako abadde musajja goyinza okulowooza nti azikawo Kato Lubwama afudde era yembeera eno gyolaba wano mawulire gabadde gakikangabwa gazze mu kiro naye buli omu tusobola okuva gye tubadde olaba nga tutuuse kali mutegeka ki kisaazi tulina okulaba ngeri genda bantu abali mu kitundu basobole okufuna ekyokugira nga sente z'emigaati tokola nnyo naye kati emigaati ono kazikuwe yasini nga tonagenda kukyogera yasini nga tonagenda naye yasini gwe garuna kongo byagira munno mubadde mukati kitalo nnyo ekya mukama waffe kikulu waffe byonna waffe Kato Lubwama tugenzeko olwaleero ekiro ekikisizo lwamawulire gawulidde oti ngawulirira kibadde kikangaba nnyo omukulumisa kisa yankubidde nangamba nti Kato Lubwama afudde nafenna tugende tulabe afudde kati ku ssaawa 7 tusitukiddemu sente za sukaali n'ez'obuwunga zibale awo oba ikankuwe yangu yaleze emigaati kati so nyonyola naawe gwe anti gwe yogera kyomumanyiko Kato Lubwama
Olwekyo namwanje wadde oludde n'okulabika. Nze ndo ndabise. Kyemmanyi mu nsi olugendo lw'okufa ffenna lutunuulidde. Leero nnyinza okuba nti sinnaba Kato Lubwama asoose busoose. Kato Lubwama ye musajja yasooka okunzikirizaamu nga nkyali mu uniform ku internship yange. Nangamba ojja kubeera omukazi ow'amaanyi mu nsi muno. Internship wali ogikolerawo? Ku Star FM. Era nga ajja n'atuula mu studio nga nkola. So olwawulidde amawulire g'okufa ekiro ekyo nagiddewo lebedda ndi waka wano era tuli mu nteekateeka nsaba nte tumale enteekateeka zino ojja kunzibira. Gwani baddire mubategere bulungi. Mwanje Rachel Baby wa Daddy. Naye nga Rachel wafuna obudde yamukubye akasige amugalamize. Oba butuusi. Kati goli kubya akasige leero kyo namwanje oyo golaba abadde aganya okukola story. Ngamba seekozeeko nti ozze mu bantu nze lekyo siyinza kuta oyo alina olukaalikali. Omukulu oyo waliwo ledi yezo sigenda kwogerako yo namwanje asembyeyo kwogera azakola ku ledio nyingi asembe kukola ku Super FM Sematimba 210 bana mmekaawo yalina ebizibu mu kooti bwe yabaga nti either mukkirize kukolera obwereere nga tuli mu ndoba covid ngesente zibuze oba mugende n'agenda alina kati endala gyakolako naye namwanje alina ledio gye yavaako yali nakaseraawo kati yavaayo nedda namuwongo bakamawe baali tebamuwambu nga babanja kati nagati tujja kuwa kati ne bamusasula ate nagati munyongeze tujja kukwongeza aba tamulayo emirimu gyekola nga mingi kakati bwe baagaana okukola byayagala nadda ku mpewo neyeesibira mu studio nze nakoba bakama bange abatagala kunyongeza nayomba namwatula nerinnya omu bamita Christine namugamba bannanye gwe nekugamba buli kaseera olina nugu olina bifu namwanje yayomba bali ne bajja mukama waabwe n'abakubira omugagga nanyini redio mpulira no njala mwogera kati najja nagamba bale mugulewo bamenye ekufulu ng'ate temikateza studio z'amaanyi naye nga byayogera byayiseemu byagwayo bajjukira okugenda okumutinga omulongooti nga namwanje yavuma mukama we naga nze ate gwe nakugamba neza nakuyitiramu ensonga zaffe naye tofaayo busungu bungi kitala kyekikubuzabuza kati ate nabagamba gyalaga n'abaganda gyalaga kuoli yali agenda kusupa kati nze abanjagala munsange okusupa kati olwo nga bamutuuseeko baabana bazze okunkwata olwo nga bamutuuseeko namwanje oyo omulaba oyo kati akyakola ku radio muzibu mukazi mmekete bampala ekitala abamukafukane mukyo ekyo tukireke Sseguya namwanje kakati ne bamusanga ne bamukwata nti bamutwala ku poliisi yakolanga aliye nisikini bwe yabuuka ku kabanga ya poliisi nakumulemu tukomewo ekyenkya kikutuusiddwako Airtel, a reason to imagine. Hey kid, I have more for you